Ettaka okugenda okuzimbibwa eddwaliro erya Health Center 3 lisangibwa mu gombolola y'e Mabindo mu district y'e Sembabule. Aliweereddwayo omubaka akiikirira Mawogola North mu Palamenti Shartsi Musherure. Abatuuze bagamba nti babadde nga batindiga engendo empanvu okugenda okufuna obujjanjabi obw'amaanyi nga bangi bagenda Matete Kitaasa ne Sembabule ng'eddwaliro eribali okumpi liri ku mutendero gwa Health Center 2 ate teriba na ddagala limala n'ebizibu ebirala. Tumenya kubanga kati distance okuva wano okutuuka Matete kiwanvu, okutuuka Kitaasa kiwanvu. Kuba n'okunoonya transport okutwala mu ddwaliro eddene. Transport naye abadde wa bulumi. Akulira eddwaliro lino erya Kasaalu Health Center 2 Naluwanga Maria agambye nti mu mwezi bafuna abalwadde abasoba mu 1578 era ng'eggombolola yonna erimu abantu 1,329 ng'eddagala libafuna tebibamala wadde. Mufuna omwezi gwokka twakalaba abalwadde 578 ate okusinziira ku ddagala gavumenti lyetuwa kati panado yaweddewo kowatemu yetu kyamulina n'ebirala byonna biggwawo. Bano balambudde ettaka eryayiikeemu n'ekitundu Shats lyabagulidde ku nsimbi obukadde 13 ng'ono ategeezezza nti kye kimu ku bisuubizo bye yakola ng'anoonya akalulu. Kyali kisuubizo nga tutambula mu bantu baffe mu kalulu nga kye basinga okwetaaga eddwaliro lirikole ate likolere eddala liwe ekitundu kyonna. Eddwaliro lino eriri ku mutendera gwa Health Center 2 abantu obujjanjabi levels eziriwo bwe bafunawo n'obulwadde obuli mu bantu olaba nga babadde basanga obuzibu bunene. Nga district twayisanga kitina bagazizibwa tuyisa nti Kasaalu Health Center 3 genda mu financial year no mugenda okukolebwa nakati twagenda okutuuka ku kifo kyennyini kyetuyisizza nga kitono. Baabakulembeze b'ebyobulamu mu ssaza Ikiiki mu district y'e Budaka balaajana olw'okuba eddwaliro lye balina mu kitundu teriri mu bikozesebwa nga balina ebitanda eby'abalwadde 4 byokka ate abakyala abazaala balina ekitanda kimu. Akulira eddwaliro lino Cornelius Mbulalina asabye ne gavumenti okubazimbira waadi y'abalwadde n'abakyala abazaala ennene kubanga abasinga babasindika mu malwaliro amalala olw'okubulwa babateeka. We don't have a standard like these other new health centers, and we get a maternity ward and then a general ward for the patients. Mu kino omubaka w'essaza lino Robert Kasolo adduukiridde amalwaliro ag'enjawulo mu ssaza lino n'ebitanda ssaako n'ebikozesebwa abakyala nga bazaala nga bikwasizza amalwaliro n'abakulembeze ab'omu kitundu. Birabye nga byadda byetaagisa eri abantu bange bwe bumu kuweereza abantu ubanda bamu. Maria Nakyeyune ne Ivan Wakibi bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.